Ochalaba okwanjula n'embaga. Kayo nnyo mu bulango bwe bali kwera ngo kyali mukulaba Delta TV tukole programu yaffe eno ey'okwanjula n'embaga. Akati no mu kaseera kano tugenda mu mbaga y'ababiri bano, omwami ye Moses, omukyala ye Prossy, tulabye okwanjula kwabwe era nga munnange babeera Dubai. Nga sinaba kubeera nga nkutuusako embaga yaabwe nkugamba nti ate ndi wano eno ku Malaka Ecology. Woolina okujja gwe mukwano ayagala reception y'embaga, ayagala birthday party, graduation party, kwegaba party obwe butyo okubeera nga obukolera wano eno ku Malaka Ecology ekitende. Ate ne gamba Sharita's Bridal World with the gowns, changing dresses, made dresses, gomesi z'abagole, salon ekola ku bagole, buli kimu. It's a bridal supermarket. Wali eri ku Nkrumah Road Wakoma, it's me bakiyita Sal Complex. Tusomesa abaana enviiri, tubatandise mudduse misinde owo omulete. Era nga ngamba nti mukwano mu kaseera kano tugenda mu mbaga y'ababiri bano, omukyala mulungi yayambala kagawuni yava nako ebweru kalungi naye nga weekali ku Sharita's Bridal World ne ku changing dresses we. Era nga munnange omukyala ono ye Prossy. Prossy alina akaziga kalungi, Prossy ayogera bulungi, Prossy mukakamu, Prossy musanyufu, Prossy alina amaaso amalungi, Prossy alina akasusu. Ebyo nno omwami Moses yabizuula dda nga bakyali mu Sunday school era nga bali bakugaba kalometi bakulidde kuseetawo omukono babamanyi era okukola kino tebawunyisiza mbo ne ku Christmas carols bazanyanga bonna ngoli yazanyanga mama wani wa Yesu nono yazanyanga tata wa Yesu nega ngeri gye tubizanye katubifuuke tulinze ate nga muzadde Yesu naye nga babiri bano babagatire wali eri ku True Vine Church emukono era nga munange Reverend John Bosco Kayima ye yabaddewo nnyo okubagatta oba Pastor John Bosco Kayima ye yabaddewo nnyo okubagatta naye bakoze embaga ennungi mu kaseera kano okutambulira mu Range Rover nga kuliko amanya gammwe ate nga Range Rover season ezifaanananga ziri zennyini zabaddeezo 5 emperekeze ensajja nga zikubya amasuuti abakyala nga bambadde bulungi ng'obuwala bulungi nga bunyumiddeko nabo nga banyumye abagola bami bayambadde otugattaawo omukyala yambadde kagawuni bwe bayingidde munda All of Africa beekubisiriza ebifaananyi n'ondabira embaga eri yennyini ey'ekirooto ne bayingira munda mu All of Africa gye bakoledde reception nga decoration ali on point ng'abagenyi banyumye nga cake nnungi ne ng'abannange nkutte embaga myaka 11 naye ate nayo ng'enyumye nnyo bannange puulo nga mwakoze embaga ne Moses kano tutuuseeko omukolo gwabwe tuva ku Delta TV tukole yenze Sharita mazima wambu nkwagala nnyo Netugayita mu butembe gyemirembe gyenjogerako ompa emirembe gannesimye ompa emirembe Ekulawo omukolo guno mu linnya lya Mukama waffe Yesu nga tussaamu Katonda ekitiibwa katwewombeeke tusabe. Taata waffe ow'omu ggulu era Katonda waffe gwe omuyinza w'ebintu byonna
twagala okwebaza olw'olunaku luno olwaleero, olunaku olulungi lw'okoze tulusanyukiremu ate era tulujagulizeemu. Tukwebaza olw'ababiri bano Moses wamu ne Prossy Nalugwa abagenda okubanga bagattibwa mu bufumbo obutukuvu. Tukwebaza okubatambuza obulungi n'obatuusa mu kifo kino. Mukama, ekiseera kino kye tugendamu tukiteeka mu mikono gyo. Leka okubeerawo okwo kujjule ekifo kino. Leka omwoyo wo alungamye akulembere byonna ebigenda okukolebwa mu kifo kino. Olw'enno ku nkomere erinnya lyo liryoke liweebwe ekitiibwa. Tweyanziza bino byonna tubisabye nga tuyita mu linnya erisinga amannya gonna ery'omwana w'omweka Yesu Kristo Mukama waffe. Abantu fena tugamba nti amiina era amiina. Katonda tumukubireko mu ngalo. Prossy. Moses, omusajja wo okubeera naye nga Katonda bwe yalagira bw'ofunga obutukuvu, ono mwagala, ono omusanyusa, ono omusangamu ekitiibwa, ono omukumanga mulwadde era nga mulamu, onoolekangayo abasajja abalala bonna n'obeera naye yekka ennaku zonna zemulimala nga mulimala mu mwembi.
byobiri bw'obikakasa bajja kuwa akazindala okakasa Prossy lanjirira lwabaziba omubisi Prossy yakwagala tusokupalukitwakanya nga Katonda mwalagira era nkulayidde bwentyo. Saba abantu bonna bali wano okujulira nti ze Prossy okufundiddwa okuva baze wange n'okumbuliddwa okubeera naawe osooka leero mu bubi ne mu bulungi mu buganda ne mu bwamu mu bulwadde ne mu bulamu. Moses yakwagalanga yakukuumanga okutuusa okwayikulikwawukanya nga Katonda yalagira bayiddemu ekyo. Empetazi nga zebaagala okuteeka si ku birayiro byabwe. Kale Mukama kyemba nsaba empeta zino Mukama oziwa omukisa buli lwe banaazitunulangako akabonero ak'okungulu bajjukanyizibwe bombirire nti baalayagana paka kutuusa kufa. Mukama bawe omukisa n'obufumbo bwabwe mu Kristo Yesu Mukama waffe. ng'akabonero era ekisuubizo kinkututte okuba mukyala wange gwe mbasizza olwaleero Mukubireko mu ngalo. Moses naye kwembeza eno n'akabonero ng'ekijjukizo nti nkututte okuba baze bange olwaleero. Atira ekitanda kyakugoba stress, ekitegeera kyakugoba stress, kyakugoba depression, kyakugoba blood pressure. Ekitanda ekyo ekitegeera kugamba ekyo ate tebaleeterayo pressure, ate tebakozingirayo biri bikoma kugameeza. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ekisembayo malirize bw'obudde bugenze. Ekisembayo empaga esembayo ey'okuna nagiyise intimacy in marriage. Eyo tosobola kiwuka ndyogeddeko eri naye intimacy tusinga kirabira wawe tusinga okirabira wali wenagambidde nti tebasobola okuyingirayo eyo. Era bizida intimacy temugenda kulwala galwaddira no ago ga pressure simanya ate ga stress gaze no
with the intimacy. So try all the best, do all the best, learn, study your partner. May the Lord bless you. Twagala okubasabira Katonda abaweza eddungi, twagala okubasabira mubiri ekyokulabirako, twagala okubasabira empagi zino ennya. Nange esooka siwulire ekibiina, nange esooka engando eyokubiri, eyokusatu neyo eyokuna. Katusabira. Kitaffe omutukuvu tukwebaza kubanga oli mulungi, tukwebaza kubanga watwagala, tukwebaza kubanga otumanyi, tukwebaza Mukama Yesu olw'abaana baffe Moses ne Prossy, tukwebaza n'olunaku olwaleero. Tukusaba Mukama entandikwa nga bwebadde ennungi, bwetyo n'enkomerero bw'ebeera ebeera. Ebyandiikibwa bisomesa Mukama nti okutandika kulungi, naye ate okumaliriza kusinga okutandika. Tukusabye ayi Mukama, abaana bano balabe omukisa, ebigambo ebibuuliddwa babikwate, babinyweze, babitambuliremu. Mukama obufumbo bwabwe tukusabidde, tubuwonga wansi omukono gwo, bulabe omukisa, obasanyusenga emisana n'ekiro n'ezzadde ly'abaana baabwe. Mukama ezzadde ly'ogenda okubawa nalyo Mukama lisanyuse. Mukama bawe ensimbi balabirirenga abaana baabwe, bawe abaana b'obuwala n'ab'obulenzi, beetooloolenga emmeeza yaabwe, abo nga n'abalongo mwe bagendedde. Okuyita mu nnyalo Yesu Kristo mutusabidde. otadde mwesige okuwonya babeere mu kiseera abasajja n'abakazi ab'enjawulo era Katonda obulokozi bwo bukulukute okuva mu bo nga bukwata ng'akafumo buli alukandi butte nga bulumba abalala bonna famire
zombi mu linnya erya Yesu. Tubalangirako omukisa, tubalangirako obulungi bwa Katonda, tubalangirako obwesigwa bwa Katonda okukolera mu mmwe, tubalangirirako omukisa gw'okuzaala, muzaale abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi mu linnya lya Yesu. Abaana abatya Katonda, abaana ab'omulembe n'okusemaya abatya Katonda, abaagala Katonda, abanaaweereza Katonda mu linnya erya Yesu. Engeri gyonna egy'ebika, amaanyi gonna ag'ekizikiza tugakolimira, tugaza emabega mu linnya erya Yesu. Mwe temujja kubeerako kikolimo kyonna, era tewali maanyi gabi gajja kubawangula. Omukisa gwa Katonda gujja kubakubira ekkubo, mubeere ba mukisa, mulabe omukisa, mubeere mukisa mu linnya erya Yesu. Ekyo ekyasuubizibwa Ibulayimu nammwe kibatuukirireko, ekyali ku Saara kikutuukirireko Prossy, ekyali ku Ibulayimu kikutuukirireko. Mulabe ekisa kya Katonda, mubeere mukisa n'eri bazadde bammwe mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Ekkanisa eganyulwe mu kubeerawo, kubanga ababiri basinga omu, ababiri muganyule ekkanisa, muyimuse ekkanisa, Kristo abajagulize. Okyalaba okwanjula n'embaga.